Abryanz banange naffe tulage ku muntu gw'oyagala. Sigenda kubalaga ate lwaki mbalaga mwabagenda omwagala sigenda balaga naye nga njagala waali era ndi musanyufu media najja kubambaza ngoyina kubategekera mikolo mulina okutegeera we mukoma okitegeera nze najja mu media nga omuntu ayambaza abantu ndoozi ekyo kibakwatako anje abategekera emikolo wenja okukoma ebisigadde tebibakwatako era wenja okubeera awo. Oyagala nnyo black kyama ki kyewazuula mu black? Black ye kala gy'oyambala nga buli kimu owulira nga bwe kiba ye kala gy'osobola okwambala buli wamu ku lumbe ku pate ku kuziika ku ki buli kimu buli wamu. Bwe twogera ku fashion ye gwe omusajja omu gwe tumanyi kwegamba ayambye Uganda eno okutuuka ku ntikko y'okuba nti nno design bazikwasaganya era oyina awards ez'amaanyi tuddemu disse mu awards abantu nga nga nalanze nga 15 December Serena Aspa ziddamu tusubireyo baani kuba tulaba oleeta abayimbi abali international abantu abali kati bwe mbyogera kati kitegeeza njaba seetaga press conference naye nga waliwo press conference ejja nga tulanga ani ajja ba designer ki abagenda baamu ba sponsor ki abaliwo bani abagenda obeerawo buli kimu so press conference ejja ate ani kati egenda osooka obabuulira. Tosobola kugamba nze agenda oliidinga nga si gwaliidinga okitegedde tosobola kugamba tosobola kuba na kirowoozo ekiriidinga nga si gwaliidinga kyentegeeza mbu nze nali na kirowoozo ekirowoozo ne kintuuka okuliidinga so kitegeeza ekirowoozo kyange kyali kyamaanyi nnyo nze just nalina ekirowoozo myaka nga 10 emabega ekyokuba nga ndaba Ugandan fashion ngeri ku world map. Togere ku birthday gy'okoledde muganda waffe mwannyinaffe Judith naye ng'omwagala njagala bangi Shila Gashumba mwagala Dagala Sirwanga mwagala Calvin Entertainer mwagala njagala baselebu bangi ba B2C Naumnek Ankati mbagala Zara Toto buli omu mwagala nakulibwa nga ndi wakwagala. Otaddemu ssente nga meka kuba batugambe nti buli kimu kibadde ku ggwe teekamu ssente meka ebyo bye twakoma obyogera naye nga twogera mbu tukoze kino tukikoledde Judith tumwagala nga tugenda mu maaso. Judith ategeeza ki eri obulamu bwa Abryanz? Judith mukwano gwange namwegomba kubanga ndi musomero era nkyogeddeko alia namwegomba natimbako ekifaananyi kye mu suutikesi yange yasembuule nga ndaba wakabi nnyo nakula mwegomba bwe nali kusomero nali mwegomba era nakola nnyo okubeera nga nsobola kubeera mukwano gwe kubanga webaali abakabye ennyonnyonyo ebyo ebiseera ebyo nabeeranga nga sisobola nakutuuka we bali nzijukira bawusingako mu rouge ne bagamba tosobola yingira mu VIP nga nkyali nga nkyeyiya era nekimotivatinga nnyo okukola okutuuka okuba nga nsobola okuhanginga n'abawala bwe batyo nga Judith so nze yamotivatinga nnyo era okulaba omuntu Abryanz kyali leero Judith omu ku bantu abampushinga kubanga namwegomba nga ndaba supermodel nga ndaba alinga Abamerika nga ndaba wakabi nnyo nga ndaba si waawano era nampushinga nnyo okuba kyendi leero namwegomba natimba ebifaananyi byo mu kesi yange mu ruumu yange nga ndaba nga y'omwala asinga obwakabi mu nsi. Judith ono tumumanyi era ng'omukyala model naye fashion akikuwasaganya kyogambe yakuinspiring okuba nti ebintu bino obiyingi? Yali omu kuba inspiring nze nali kyenjagala nkyagala naye nga yali omu ku bantu be natunuliranga nga neegomba. Sawa zino Abryanz aliwa kubanga today ku dream yange ntuuse ku nina clothing brand eyange ensi yonna esobola okwambala olugoye nga lukoleddwa nze nga simbu nze amwambaza design omulala naye ayambala olugoye nga lwange nga nze alukoze nze yalutuula nenduyiiya nengamba kati abantu balwambale ate nga si muntu omu babiri naye nga thousands of people okitegera mu nsi yonna mu nsi like worldwide so Abryanz aliko eyo level leero so kyekimu ku kyali ku birooto byange okulaba nga omuntu asobola okwambala Abryanz n'agamba ndi wakabi era nga nkituukiriza era ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo.
abantu abasinga balowooza nti gwe design z'okola z'aba VIP omuntu owansi ye wamuleka. Mpozi nsobola okuwa ka video nga wa boda ayambadde t-shirt yange nga wakabi nga yeewulira wakabi. Nze nasalawo okukola ngoye asobola yazigula. Engoye zange nzikola nga wadde za bbeeyi naye nga zirina okukozesa ennyo okulwambala kubanga amazima gennyini nfunye aba boda najja nagamba Abryanz oli wakabi nnyo bulijjo neegomba nkunganyiza ssente zange ziizino njagala kwambala lugoye lwo n'alugula n'alwambala n'ensanyuka. So olugoye lwange lulina okuinspiringa bwobanga ssente tozirina yongeramu amaanyi okole nnyo osobole ozambala. Bwe twogera ku ba socialite bwe twogera ku ba serebu gw'omukubbo kwegamba abawulikika mu ggwanga Uganda naye tofunayo ku bantu abakusumbwa naddala ng'abakyala babagala nnyo abantu abantu bo babeerawo naye nga si kyo kye najja okukola mu media najja kubambaza ngoye nakubategekera mikolo. So ebyo bye byajja mu media era kyovola bye bye mumanyi ebisigadde bya Abryanz ng'omuntu ku bantu ng'abantu bagamba Abryanz banange naffe tulage ku muntu gw'oyagala. Sigenda kubalaga ate lwaki mbalaga mwabagenda omwagala sigenda balaga naye nga njagala waali era ndi musanyufu era nga bwe nkugambye mbu mulina okutegeera we mukoma okitegeera. Nze najja mu media nga omuntu ayambaza abantu ndowooza ekyo kibakwatako n'omuntu ategeka emikolo era ekyo kye kibakwatako. Famire yange ogimanyi taata nzaala omumanyi mama nze kyogamba nazaalibwa musota nedda ssebo webali muno mu Kampala bamumanyi naye nga buli omu amanyi wawaakoma. Manyi mbu bazadde bange famire yange ebintu ebiri pasono bye mulina okutegeera nga mmwe bye mulina okutegeera. So kye mutategeera gwe kyoyagala okulowooza ng'okirowooza ze kirinaako buzibu. Kyonna kyoyagala olowooza kiba kyolowooza okitegedde. Naye nga nze najja mu media ng'omuntu ayambaza abantu era njabambaza era njakola fashion era njabategekera emikolo wenja okukoma. Ebisigadde tebibakwatako era wenja okubeeraawo.